omukwano ogwedda tegukutwaza lubugo lumu ate eyamanyira ebikuuno talinda byekokkolo. mbalamusizaako mwenna mikwano gye muwangalira gye musinziira okwetoloola Sseŋŋendo Nabulamu okugoberera Olulasangeye. mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kasooke okubakulisa mwebale Katonda yebale kubayisa mu mwaka ate ne mujja mu guno 2022. ngenda kuddamu ebibuuzo ebizze nga bibuuzibwa wano bingi naye nga ebimu bigaana nga bigaanirawo. ngenda kwanukulako ebimu era sigenda kulwawo bwe naamaliriza ebyo okubiddamu ate ndyoke nsiibule. tunayongerezaako kubanga byo bingi ddala. ekibuuzo ekisooka kyali kigamba nti omuwemba gwakakutte akaki? omuwemba gwakakutte akaki? ekyo ekibuuzo kyagaana kyalema. akoogerwako kabeera kasiikiro. akasiikiro kitegeeza engeri y'okuwunya okuva mu muwemba nga gusiridde oba nga bagusiise, ke kayitibwa akasiikiro. baguteeka ku mwenge oba bwebaba baguteeka ku mwenge. kati baguteeka ku mwenge, omwenge guba guwunya akantu ako, ke kayitibwa akasiikiro. bagamba omuwemba gwakakutte. era abasogozi n'abayisa omwenge tebaagala muwemba kusiriira kubanga guyinza okuwunyisa obubi omwenge gwabwe. kale babeera begendereza nnyo era bafuba okulaba nti omuwemba bagugjiisa bugjiisa ku kigero kye bagwagalako. ekibuuzo ekirala nga kigamba nti omunnyo omuganda gwayita ogw'olusaalu gwe gutya? omunnyo omuganda gwayita ogw'olusaalu gwe munnyo oguva mu muddo oguyitibwa eggugu. eggugu lino era lyagala nnyo okubeera mu lusa oba mu lusaalu. ekigambo olusa kiggwayo nti olusaalu, era kibeera kifo kya mazzi nga kirimu ebbumba oba omusenyu. ebyo tebibulamu mu lusaalu. amazzi, ebbumba n'omusenyu byebimu ku binnyonnyola olusaalu. ekifo ekyo kibaamu amazzi. kale omunnyo ogwo bwe gutyo bwe guyitibwa. ekibuuzo